wadde enkuba etandise okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimbuba nakalungu beekokodde omusana okubookeza mu kiseera kino abalimi n'abalunzi basobedde olw'ekyeya ekibakuseza nga ebirime ebisinga bikaze. Bategeeza nti omusana gwabatandika mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde ng'enkuba gye bafuna teyamatiza. Emmere yonna gye twali mu mwaka ogwo neefa neya guno neefa kati tetukyayina kyakulya kuba tetwafuna bijanjaalo tetwafuna lumonde tetwafuna kasooli ate nga yemmere yali badde tuyimirizaawo era kati nga bwolaba ekitooke kye kyasiguse wa mbeera ya musana wonawona kati wakalu. Mu bikaze mulimu emmwanyi n'ebitooke nga biringa ebyawukiddwa oluyiira. Abantu tufiiriddwe emmwanyi kati zonna ezange zaafa zaakala zonna siinayo emmwanyi neegi zonna nkungenda zitema nziteeke wange. Ab'ebisulo n'abakaabya olw'omuddo okukala ne babula omuddo okubiriisa ng'abo tuzibanyonyola. Tugezezaako entoziwo ebisoolisoli ebibisi ebikalu tubibubirizaako amazzi ogayiwako ekawungeezi n'okolaki n'obibikkira awantu ne binnyogoga ne zirya naye wala kyekituufu nazo zituuse ziwulya zikooye. Bagamba nti obusobozi bw'okufukirira abamu tebawulire ne basala okubirekera Katonda. Twagezaako ne tufukirira naye byatulema amazzi gava wala ogeetikka ku mutwe ofukirire ennimiro efaanana bweti ofukirire ebikolo by'emmwanyi ebisukka mu 100 oba 100 si byangu. Oyina ne bwogamba nti ogenda fukirira tosobola kukima bidomola bisukka mu 3 tyofukirira olusuku. Abalimi Siraje Miro ne Kenneth Mayanja be bamu ku beeyamisizza engoli y'okufukiriranga ebirime era ebyo byo tebiyisiddwa bobe. Amazzi bagakima mu mugga nga beeyamise emmotoka ezaabwe n'eza Minisita Vincent Wamulanga Kisempiji ugatoosa mu binya bye baasima mu nnimiro. Eta tanka y'emmotoka liita 1,000 kati wano yiika 3 ez'ebitooke zigendako emmotoka 3 liita 3,000 buli nnaku 3. Kufiira kutuyambye nnyo era singa situlenda ku mmere wakati ogenda okulaba nnyinamu enkota nga 7. Wano bafukirira nga beeyambisa empira n'obudomola buli kawungezi ekiyambye ebirime byabwe obutakusebwa kyeya. Nti oyinza okukozesa siringi 5 ku buli kitooke kuba wakati w'ettaano n'olukumi naye n'omanya nti ettooke lino be linaavaayo ne ligwa ate lyalibadde lya 1,000. Haji Mira agasseeko nti n'okubika olusuku kimuyambye nnyo okukumiramu amazzi gabifukiriza ebitooke ne bisa bulungi. Waba wasigala wannyogoga akasana kagenda okwakakaaka kungulu. Ekyokubiri tofuna muddo. Mayanja agambye nti olusuku olulu yalusimye mu musana ng'alubezezzaako ku mazzi n'abalimi amagezi okulima ekyo basobola okufukirira kuba enkuba tekyabeeyuniza. Sima ekinnya tukemu tundubaali lino ogende wa NPO oba tolina busobozi akuwa emmotoka y'amazzi bakuyiiremu liita 1,000. Basabye naddala abavubuka baleme okulinda gavumenti bakolere ku buli kimu wakiri wena abasangira. Naye togenda kera gisaba kukuwa byakulimisa byakufukirira irrigation nga gwe tolina kyotandiseewo. Tandika okusaba obuyambi nga balaba wotandikira olusuku luno. Abalimi basabye nti emisolo gy'ebyobulimi n'obuluzi bagibasembereze mu byalo gibasobozesa okubaako be bayigamu okukyusa endowooza zaabwe. Naffe nga bannakalungu tusaba gijje eno ffe abantu b'owansi gibeerenga gituganyulwamu. Ze nawulya baagala alina yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.